Omunnayuganda agenda okutemwako omutwe ku lw'omusango ogutannaba kutegeerekeka bulungi. Ono nno ng'amannya ge ye Kasumba Juma. Akatambi ka maama wa Kasumba Juma kalabikira ku mitimbagano gya social media, omukyala nga yeekubira omulanga, ali mu kukaaba, ali mu kusaba obuyambi eri abantu ab'enjawulo, omuli Maama Fiina, omuli omukulembeze w'eggwanga, omuli Bobi Wine n'abantu abalala abamannya amanene. Omukyala ono yagamba nti nno omwana bwe yakwatibwa mu musango ogutali mutuufu gw'ataakola, era essaawa zino eno omwana we mangu mangu ne bamusalira ekibonerezo kyakubanga atemebwako omutwe. Abaffe ffenna tumanyi abali ku ddungu ensonga ezisobola okuleetera omuntu okugenda kalabba, wabula mu nsonga ezo bwe ziba nga si zeezo omwana ono yandibadde asibwa busibwa n'abeera nga tateekebwa ku musango gwa kalabba. Tugenda gendako mu mboozi y'ono omwana tuginnyonnyoke, wabula nga naawe ayina ebisingawo ku musango gwa Kasumba Juma, beera nga otutegeeza ebisingawo oba oli awo waliwo ekintu kye tumiisinga mu musango guno. Yenze Shila Adita subscribinga, kwata ku notification bell nga buli video nagye nteekayo osobole okuba nga ekutuukako bulungi nnyo, ate era mmwe nga abantu abasubscribinga nga batica baakuno, nga bakansola baakuno, munnange nga bagayida baakuno, tubasaba okuba nga mukomentinga as much as you can, kubanga comments zammwe innungi nnyo, z'amaanyi nnyo, za muwendo nnyo, zitusomesa, zituwabula, zitujjukiza n'ebintu byonna nga woyina okubiyita. So commentinga, ate naba subscribinga ogenda missing obutambi webuti subscribinga kikole leero obudde ng'okyayina. Tugenda gendako mu katambi kaneeno tukannyonnyoke bulungi, tukomewo twogere ku biki ebisobola okuviirako omuntu okuba nga attibwa mu nsonga mu nsi zineno ez'obuwalabu. Ate era tukomewo katugendeko mu katambi. Ono ye Kasumba Juma nga maama wa akaaba amazibu amangi, agenda kuttibwa ng'ennaku z'omwezi 25. Ebigambo ebyo byavudde mu maama we. Kampani oba omukyala eyaleeta kaabe musajja eyaleeta Kasumba Juma e Saudi Arabia abadde tukusaba oteese Kasumba Juma aleme okuttibwa. Bino bye bimu, zino ze zimu ku nsonga lwaki Calvin Kayanja takyakuvaayo n'ayogera. Naye nga singa bibadde byakuvuma Bobi Wine, singa yavuddeyo dda n'atandika omuvuma nga bw'atasobola kufuga eggwanga lino. Abakulu mu gavumenti muveeyo mutaase Kasumba Juma. Bwe kiba nga kyetaagisa kusaavinga kibonerezo kye yakola akisaavinge. Kimanyi bulungi Kasumba Juma teyatta muntu, singa yali yatta muntu babadde bajja kumuttirawo. Mutaase abaana abali mu makomero e Saudi Arabia mutaase abaana abali mu makomero e Saudi Arabia. Ate amatambuza vidiyo katomanyiza okuja bwe lugenda kujja. Gavumenti ye Uganda tukooye abaana kubatika kitundu, tukooye okukola nga fudde tulina amateeka yadde agatutwala nga mukama wo ne lwagamba nti akuzi tewali gye bagenda kumuwambira. Tukooye bannange, ekimala kimala, ekimala kimala bannange. Zino ze nsonga ezimu Calvin Kayanja zoteekeddwa okuvaayo emikiro. Naye singa banaleeta nti kumuna Bobi Wine ogenda otandikira. Tambuza vidiyo tutaase Kasumba Juma ate mu kkomera gy'ali oba awona okuttibwa ennaku z'omwezi nga 25 nga bwetuli. Wulira amaziga g'omuzadde ku mutima ng'akaaba alaajanayo omwana we eyava e Uganda mu bulungi agende Saudi Arabia. Zeezo nno ensonga za Juma zikyagenda mu maaso, wabula ng'ate tetumanyi kituufu kiri mabega wa kukwatibwa kwa Juma. Abantu abamu bagamba Juma ono yakwatibwa n'enjaga, yava n'enjaga mu ggwanga erya Uganda ate era n'ayingira nalyo mu ggwanga lineno erya Saudi Arabia. Kyesitasuubira nti kituufu ate era kyesitasuubira nti kifu. Singa Juma yajja n'enjaga nga we byogerwa, yandibadde tasobola kuyita ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe kubanga bakebera. Ate n'ekirala Juma yandibadde tayingira mu ggwanga erya Saudi Arabia, yandibadde akwatibwa ku kisaawe. Juma ono bw'aba era nga yakwatibwa n'enjaga nga kituufu agenda kuttibwa. Bwe baba bamukwatira mu musango gwa bubbi asobola okuttibwa. Bwe baba bamukwatira mu musango gwa kukwata
kurepinga oba kwebaka ku baana ba mukama we asobola okuttibwa bwe babanga bamukwata mu musango nga naye alina omuntu gwasse wekitaba ekyo nga waliwo nsonga ndala oba sekyo fabrication ng'omuntu amufabricatingidde sin oba n'abeera nga munnange amusibako omusango kuba abantu abawalabu bakikola n'akukwata n'akuframinga ku musango omusango gwakuframinze munnange n'agukusinzisa ate era n'abaako byayagala okukola nga ye omuntu wekiba nga kisa ekyo munnange tusaba katonda atuyambe munnange ensonga z'omwana zisobole okuggwa aleme kuttibwa wakiri asibweyo katono oba akomewo oba bamudipotinge n'ebintu ebirala wabula ate nga tetukomye okwo mbaleetedde akatambi ka muganda waffe ku nsonga z'okutereka sente mu nnyumba ya mukama we sente zifuuse sente atambula nazo ku mubiri asiiba nazo asula nazo anaaba nazo tayina waziteeka era nga yeekubidde omulanga n'agamba banangenze sente zigenda kunsuula mu buzibu omuwalabu afuuse omuwalabu olwa sente zange nkole ntya era nga yeetaaga muzirakisa ali okumpi ajje amuggyeko zino sente azimuterekere mpaka lwanadda ewaka ataase obulamu katugendeko mu katambi kaneeno nako tukawulirize tukomewo tukaweeko endowooza zaffe embaagala nnyo katugendeko mu katambi mwe baana mwe sikyebaka lwa sente sikyebaka lwa sente nasindika sente zange za mwaka mulamba ne ziwulira mu famire yange nenziramu nesindika miliyoni 4 ku akawunti ne babulokinga akawunti yange ningamba leka nterekenga sente zange mu nnyumba y'omuwalabu ekiseera we kiba kituuse nkola kinsindike mulundu gumu era nga buli we tugenda oba tugenze ku kyalo oba wa ntambula ne sente zange ku mubiri naye omuwalabu olwawulidde nga naatera okudda ewaka kuba nzirayo January omuwalabu bannange namugambye ngenda January ng'ayagala nyongeremu n'atandika okuleetawo embeera embi olw'okuba amanyi ndina ssente nze gwe mulaba nsula mutooyi sikyebaka muluumu kubanga ntyamu bannange lwa ssente nsaba muzira kisa yenna nga nense mu maanyi bannange ajje wano wendi nsindike location wano ejjidda akuba simanyi kitundu kye tulimu naye nga nsaba ajje bannange muwezi ne ssente kuba ziri miliyoni 18 nina wano omutwalo gumu 8 ogwa wano ku ddungu n'okusoba nsaba kunyamba kubanga sikyebaka obulamu bwange buli mu matiga mulowooza mbalimba kambabalire mulabe laba 10 2 13 14 15 kakaaga 7 8 9 mutwalo mu 10 2 3 4 15 mukakaaga mukasanvu uzekeko ne zino zendina zino 10 nazo ziri 2,000 zino zemulaba zino nazo ziri 2,000 zino muno guli gumu kasanvu zino ziri 2,000 simanyi nakyakukola bannange sente zigenda kunzisa bannange munyambe simanyi nakyakola balaya amagezi ganeesibye olw'okutereka sente mu nnyumba eno nkwebuuza nekiddako nga simanyi sente zino ziri gwalaba ziri gumu 8 zino zoolaba zendina mu bulamu zino sente zendina otekeko ne zino 10
saba ku buyambi. Walayi simanyi kiddako. Ndi mu kizikiza simanyi kiddako. Singa nfuna omuntu yenna bannange ne mu education bannange. At least tomanya. Natwala nino sente ne bansindikira. Simanyi na kiddako. Simanyi kiddako. Bannange batya sente zaffe mwe mundeetedde ebizibu bino. Nkole ntya? Ye Mukama lwaki tompa amagezi mpa pulaani bbi. Nkole ntya? Ki ekiddako? Gwe omanyi ekiddako mu bulamu bwange nze simanyi. Naye nkole ntya? Nkole ntya? Kuba gwe yandeeta wano ku ddungu. Gwe yandeeta ng'omanyi ennaku yange. Nsindikidde abantu sente zange nga balya. Naye kati gwe omanyi lwaki eno embeera eriwo. Kuba gano maanyi gange. Gano maanyi gange. Gano maanyi gange. Naye olaba ziri miliyoni 2 wamu bannange. Miliyoni 2 bannange. Miliyoni 2. Ne sente ze mulaba wano mmazeewo myaka 3. Ngenda mu January kweza myaka 3. Kubanga mwaka mulamba gwafiira Uganda. Nabawooninga dda ku nsonga z'okutereka ssente mu nnyumba z'abakama bammwe era ne mbagamba nti bannange omuwarabu ku ssente akyuka era ne mbagamba omuwarabu ne waaba mulungi atya naye kigambo kutereka ssente mu nnyumba ye n'otereka ssente ez'emyezi 5 myezi 6 7 8 9 n'otereka ssente ez'omwaka omulamba ng'akimanyi akusasula ssente ozisayininga n'ozeekuumirako n'otaziteeka waka. Oba otandise okumukema omufuula nga ye atategeera atuuka n'ekisa n'akimanyira n'agamba ono yajja okunkolera nga talina bizibu byeyeetaagisa ssente era n'atandika okusala oluwenda okulaba ssente azikuggyako atya ate nga baganda bammwe bangi nnyo basubiddwa olwa ssente ezaabwe ze bakoleredde lwa bulagajjavu na busiru. Ssente ozikoleredde zisindike waka toyina muntu gwe weesiga waka gwosobola kusindikira ssente naye ate twabagamba mujje na accounts number zammwe mutekengako ssente direct ewaka okimanyi ssente bazirya funayo omuntu omulala era ne tubawa obukodyo batya bw'osobola omuntu okozesa omuntu n'asigala nga takubbye abantu abamu kummwe mumala gasindika ssente n'otuma omuntu nga tomuwadde ky'ojja mimiro abantu mubagulirire basobola obbakolera ebyo bye mwagala. Nze Adita bw'oba onsindikidde ssente n'oŋŋamba Adita nsindise miliyoni 5 wabula nkuwaddeko emitwalo 5 kwata ssente ezo ozinteere ku akawunti onsindikire bank receipts ate n'ofunayo omuganda w'omulala ng'omugamba nasindise ssente bweziti mu banka nkusaba genda ku muntu bw'ati ne bw'ati omugyeko bank receipts ezo ozitereke. Receipts ezo osobola ozikolamu kopi n'ozifuna omuntu omulala gw'oziteresa nga bw'okomawo receipts ezo zigenda kweyimirira. Ebintu ebyo tubibagamba naye ate temwagala kubikkiriza. Yenze Shila Adita kansubire nti akatambi kanene okayizeemu bw'oba okayizeemu commenting awo munnamwe mumuwe ku magezi. Mbagala nnyo, see you tomorrow.